Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Hello? Wanjisemu. Jebali nze bampita Mukunja wa Beat FM mu Ndobeso. Ani ono? Mukunja wa Beat mu Ndobeso. Mukunja. Yesu kakati nakueleza ka message ngalina kyenjagala onyambe. Waliwo omukyala gwe nnina ewaka. Naye omukyala oyo nga sinaba kumuwasa. Yalina omwami. Omwami we gye yali abeera naye. Omwami oyo bamuyita Bernard. Naye kati mulinamu kati omukazi oyo namugjayo mulinamu abaana basatu. Naye omwana omu taliiwo kuba yasooka yali mwana omu kati bano abookubiri bo baali balongo. Naye kati omulongo omu n'abuuka. Naye kati omwami oyo gye najja omukyalo oyo waliwo entiisa gye nninamuko muli ngenda n'entyamuko engeri gye ndabamu kati mukazi ono enkyuka gy'akyuka kati mbadde nkusaba onnyambe njala kumanya bakyakwatagana oba waliwo enkwatagana wakati awo n'omwami oyo omukyalo ono gye nnamujja. Njagala onnyambe wangi kati onaayogerako naye? Sagala kwogerako naye naye omukyala ennaku zino akyusekyuseemukko embeera kale. Kale beerako ku simu tovaako. Kale Ze Benadi. Wanji? Ze Benadi. Wanji? Oli otya? Sandi bulungi nzela ndabye namba nengambe ne namba erabika. Wese saaki. Ancha wanyo naawe. Nakoowa. Wankoowa nezo nkoyera bwerere fe tukubeereddewo nga tonnatuuka mu eyo embeera. Omwana yatuluma wangamba nsawe gwe nnina tugenda kuzaala n'osuulawo. Ugwe. Wanji? Nti okyawe gw'olina? Wanji? Okyawe gw'olina? Ng'okyali naye. Bale weeyogeza. Okyali naye onnimba. Kale tewali buzibu. Bitambula bitya? Weebityo nkozi mweyo. Kiki wabulira wa? Ndi mu tawuni wadde tojja kundabako. Natya nti bwe nakusemberera ennyo omuzigo gujja kusaanuuka. Nane mba weekubya yaka. Kale. Anti omuzigo bwe gusaanuuka ogumanyi. Wangi? Omuzigo bwe gusaanuuka. Ogumanyi. Kale sebo. Era nze ntya ate kabaako kalogo. Keri yakusinga obulogo. Awo nga mulogo. Hello? Wangi sebo? Ebbaawo nga mulogo. Wangi? Ebbaawo nga mulogo. Nkasobola singa gwe munnange. Simanyi wazaalayo akaana akalala? Nazaalayo akaana akalala? Laba nno oli omanyi we twaziika oli tetuliddamu kuzaala. Muwulire nno byanyumya. Nali mmanyi nti tewaddamu. Sebo naddamu n'enzaala mukama wange. Waddamu? Kawala kalenzi. Kaana kawala.
Era mwoyo oba wafuna mulala. Bibuuzo nga bingi. Just mbuuza. Buuza nti abakazi mulonda. Bibuuzo nga bingi. Mwoyo oba. Mwoli gwe mmanyi oba. Yeye sebo. Kati wange yaliwa. Owuwo yaddako. Okakasa. Naye bannange. Totandika kyotamalirize. Addako wange. Ya mukama wange sebo. Tulabagane ddi. Tulabulungi. Tulabagane ddi. Tulabulungi. Tulabulungi. Sekwe ngamba tulabagane bwe lutyo omwana nzije naye mukaveera. Abula sina anse bibuuzo bingi. Otiddemu. Ntiddemu munnange. Otira kinzo kyantya. Nga lwaki sikutya. Kekakakaaba. Mwana awulidde ng'obuuza nnyo maama w'ebibuuzo. Kale. Yakukubirako tusisinkane. Ate tojja kundabako. Yakujja. Kale. Manna kikolesemu oba aliwa. Naye owulira n'omuleeza ayagala. Oyinza ogamba bus station, oyinza ogamba ali mu ddwaliro, oyinza ogamba ali mu katale, oyinza ogamba oba atambula ali ku street kubanga gy'osobola okufuna eddoboozi bweriti. Naye ate omwana ng'akaaba nnyo. Agenda naye ku mulimu. N'akaaba ati ekitegeeza ali mu ddwaliro. Kati kyembuuza. Kati ate ayagala kulaba Bernard. Lwaki tondabako? Agattewo. Ate omwana addamu wa Bernard. Yagenda kubazaalira mpa. Anti kati gwe tomanyi kintu kino. Sikimanyi maama. Kitubuulire. Yogera abadiddawo bali kutenda nakati. Mulaavu muno mulimu okutomera. Kati mukazi watu ayinza okuba yazaala omwana yatomera kati ayagala kugenda Bernard. Kugamba si kyogambye. Bagenda kugamba nti mulaavu eno muzaala eno n'eno. Olina okubaza. BTFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga Endobeso. Omukazi abaddewa. Abadde mu bbaala abaddewa. Ekyo nakyo tukyebuuze nnyo kubanga oyinza okulowooza nti abadde mu kugemesa ng'ali mu kkomera bamusiba. Nawe Mukunja sya ng'omwana akaaba ate abantu bwe bawogana Mukunja ne Nakatwa n'amooti mwebale kutuweereza wabula bannange obukazi obutasalawo mulabi abaana bammwe mubazaale eno mubazaale eri abaana bazaale wamu obalage kitaabwe ne kati bwe wazaale wa Bernard n'ovaayo n'ofumbirwa omulala kati ate oyagala kudda wa Bernard bukazi mmwe mwewummuzeeko mufune ebyokkola nze mama naamwe namaliga mukatona naffe yatomera nti akizudde ategedde. Nze kyendabye omukyala akyayagala Bernard naye oba yagenze gemesa yenna agulunguta nabyali mu byagulunguta n'alinga makanika naye abakazi tetutudde bannange. Ono Mama Linda Ekawuku. Mama Linda Ekawuku naffe tutegedde oba abaddewa oba wa. Ekyo kirabika bulabise nti omukazi omusajja bakyera tekiriimu na sitaani n'abakazi abamanyi naye batumu era tebayiga. Nze ndabanga abaagala okuddamu obuzi okwera. Babadde baludde. Lunawo onaakuba endeka mwoyo. Naye munange ekyamukulesa kati ate kigenda kukomyawo ate kiddemu kimukulesa. Ekyamukulesa boddayo kitwala bulamu. Abasisimusimu baleetuweereza mukwano nze kansana nnyo nzidde mu kitimbe Butambala nze kyendabye Bernard tali ku mukyala kati yeenoonyeza omusajja yamwegayirira naye nga tewaliwo no connection y'amaanyi omukyala yayagala okuddingana n'omwami naye ndosengereza ko bannakitiibwa ne Butambala mwenna. Ono Barnabas ambasada w'abaluuli Nakasongola gyendi. Oyo omusajja kyalina okumanya nti omukyala omutima gukyalira emabega gye yava era ne beegwako bwe paba bakoma Barnabas geego. Ono director sisimu kamambuliro odi okufikaza road. Mwani Mukunja abakazi abo batukyawo.
tebatukyayira ddala madamu nkugambye ogenda nosanga oyagala emyaka 2 emabega era bwomugamba akamati tewali tabbu ekyo mwakwata kikwate abakazi nga tukyawa mukakajjambo